ekyo kiwombola kyamanyira ate bwekijjo nali manyi kiba ne bwino olamunenga kigamba nti kyafunira ku mulimu mu KCCA nenga bulijjo guno guzolozolo bambi Alex Maria no liwanvumya ofiga namaawe n'ekiwalata mu matako ate gutegeera fulufiga kikekenke ate kati ekyo kifulufiga lwakuba gavumenti yaffe enzibu senga bakikuba ku gundi ku boodi ng'ova entebe ne bakikuba ku kisaawe kiyinza okutuleetera abalambuzi togamba wano bateeka amazike waba bamuteeka waliyamu wefulufiga bayinza otuleetera abalambuzi ng'oyingira entebe bwoti welcome to Uganda n'omusaka ekigambo waggulu wildlife oyo fulufiga ayinza otuleetera abalambuzi kubanga musajja si musajja muntu si muntu kikekenke si kikekenke olidde kati oyo fulufiga ayinza okukola naye n'afuna ku ssente n'agaggawala goli against bakyala banno si be baakubizza fulufiga akolana nnyo abakyala abalungi maama we ng'oyagala olutalo kwekyo ekikekenke wabeewo omukazi omulungi gwe n'obeera against bakazi bano tayagala kulaba ku mukazi mulungi kati wabaddewo akawala simanya badde bakayita simanya wing light bakayita simanya wing light simanyanyi nedda nedda sebo mbuulira erinnya lyako ettoofu Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona, oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye, ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Okay, kisema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba, yongera okubanga ate osubscribinga ku mukutu kuno okufuna videos ezifaanaganako bwe ziti abatulabira mu bitundu by'ensi ebyenjawulo twongera okubanga tubabuuzaako nti mugamba mutya it is a Friday, tuli mu kumalako week. Ebaddemu ebintu bingi nnyo naye kansubire nti nno bitambudde bulungi. Internet ya Airtel yongera okubanga togifuna extreme unlimited internet okuva mu banafu ba Airtel nga bakutegeeza nti nno package zabe zitandika ku mitwalo 13 n'okwambuka waggulu. So bw'oyagala okubanga tokozesa internet etasoboddwa speed ekizungirizi internet service ya Airtel, banafu bannana Hub Mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo binyoga bisanyiraza amannyogo ono yenna na Hub Mouthwash ogenda musanga mu drug shops, ogenda musanga mu supermarkets,
mu Uganda then abali ebweru w'eggwanga osobola okumusanga mu bifo abatuukira products z'Abannayuganda waali then osobola n'okumutumya omuntu n'amukuleetera okuva e Kampala yenna na Herbal Mouthwash. Bannange omwezi gwe tulimu guno ogw'omukaaga essale abaagala okugenda e Canada ng'oyagala kutambula kugenda e Canada ziramu bategeeza nti gwe guno omwezi ogusembayo obuwandiisa kubanga tuba tugenda mu September 12 onaateekamu visa yo. Kakati gwe yeegomba okutambula kugenda e Canada omwaka guno bannaffe aba African Canadian Foundation abakuleetedde the second global conference ng'eri ku substance abuse and mental resilience bane twewandiise tugenda abantu batandise okusaba visa zaabwe n'abamu zaafulumye. Simanyi gwe kiki ky'olinda naye obanga olina ekirooto ky'okutambula bandibadde ogenda kati bakole ku namba yaabwe ey'essimu musisinkane balabe engeri basooka nga bakuwa invitation ate otyangu okwanga ofeeling empapula tugende ku visa tugize katonda banaatuwa visa ate tutambule tugende e Canada. Kale One Voice Talk tugenda banga tusembyayo abo ne batuusa mashini ezisala enviiri abakutegeeza nti ezirrechargeable bazirina ezikozesa amanda bazirina nezikozesa amasannyalaze nazo bazikola ki bazirina bazikolako service bazikanika nga zifudde balina accessories wa mashini ezisala enviiri ne spare bamulina bakuye enamba y'essimu okusobola nga tomanya ebisinga omubandiriza olunaku olwaleero ndi ne Ismail Lubega ogamba otya njawo Simon poziku tuli mpolampola bagamba batya abeeka bwe batyo pozimu tuli mpolampola wadde ombuzeeko nga mwendi mpolampola oli mu kalulu kakuwuuba pozi gwe ab'ebitambala bavaako sobola bavaako ne maama nja kugira nja babeeramu mpolampola bantu bange bakadde alonzi obamanyi akalulu atakamanyi akagamba ekiri wabula katwala balina abantu be bali mu kuwaana ogamba ono akalina tugenda va mu kalulu wano isima awo tujja okukkiriza nti buli vasinyiva yanze buli wenda omuntu nga bamuwaana ngamba nti kumuwaana mumuwaanye neddala kye mumuwaana mutegeeza oba mwagala mukufunamu ssente ze. Wiiki eno ne wiiki eri tubadde nnyo mu kuggyayo expression forms abantu ab'enjawulo baggyeyo forms era nalabye ne speaker wo Zahara Luyulika naye yaggyayo forms actually n'akyusa n'okukyusa nadda mu Women MP Kampala abaana basooka batandika bamuleetera awo nga bagamba justice for Shamim waaki Luyulika avudde gy'avudde okujja omuyingirira naye yaggyeyo empapula ku balala abaggyeyo empapula Joyce baagala naye yakonfirmize nti empapula yaziggyeyo of course n'abalala bali awo abayimbi Bigayi Zambali Blasio Mukasa era ne mukugyawo empapula ne omusajja yita no commander batuusa okukubira amasasi awo ku kitebe so wiiki eno tukyali mu kuggyayo empapula n'abalala bakyajjayo. Nze ekisooka kye njagala okugamba abaana baffe abanoopu naddala abo abalumbye Zahara mujja tunyiiza nnyo ekibiina ky'ebyobufuzi gundi alina okuvuganyizibwa teri yamuwa nti ofuuse Kampala menu MP tojja kuvuganyizibwa alina okuvuganyizibwa. Tetusobola kugamba mu M7 nti mubi nga byakola naffe bye tukola kuba wadde Shamimu mulwadde ne Shamimu alina okuvuganyizibwa ate Shamimu aleke kupika baana na kuwabya baana bino byonna yali abisuubira kuba Shamimu mazima takoze amazima genyi tugoge Shamimu nga gye abaana mu makomera wa Shamimu abadde yeeripa bweripi ku kkooti biki omanye ebyobufuzi abamu babitaddemu kazanyirizi ye n'amanya n'azanyiriranga buzanyirizi n'atamanya naye ng'ekyamuleeta akyerabidde era bangi nnyo akalulu kano kagenda bakuba babitaddemu kazanyirizi n'aga nja kuzanyirisanga bino nja kukolanga bino nja kukolanga bino. Shamimu yaliko mu kkooti naye nga awerekera banne yalimu naye ng'awerekera banne ng'era banne balinganga 6
nga kitegeeza Shamimu ne bw'atabeerako era abaana bajja kuvaayo. Shamimu amazima takoze, yazanyira nnyo mu kifo. Ge mazima gennyini. Olidde yagayaalira nnyo ekifo. Kati alaba bakimutwalako ate apaapadde. Ag'amaanyi ge yatadde mu baana balumbe Zahara singa yagateeka mu constituency yalibadde mulungi nnyo. Shamimu ne bwe walibadde ggwe nga gwagaba tiketi obadde togimuddiza. Yogera mazima. Okitegeeza oli muntu we si musango. Nagwoli wa Zahara nange nsolo bba wa Shamimu ane tontiisa. Omanyi ate ensi mwamala gifugira ku bunkenke. Nze nina abantu bange. Nze nina abange. Ate ng'abange ba principal so. Kakati nze ndi tiimu Shamimu. Kyokka kye mugamba nti Bazahara wamaka bajje tugende mu bantu abantu basalewo. Shamimu tasobola kujjayo kalulu. Tewali buzibu. Ekisinga obukulu mu bantu mutyayo. Tetutyayo. Katugende mu bantu abantu bababuuza omubaka abakoledde. Era abantu bajjeyo sekira nti omubaka atukoledde. Omanyi ekintu ekineraliikiriza kwe kubanga tulina abantu babiri mu race ng'oyagala kujjamu omuntu ajja n'opposite. Naye omuntu wabanga azze tugende mu race nakandi azze ono bagamba state agent Zahara azze Shamimu waali katukirire ku ground wegamba nti Shamimu w'amaanyi then kati gwe huwaayo okukirgaana. Ne Zahara naye amaanyi waba ageewulira ajje Shamimu amulagireko bwereere. Ane sayimuleka agumya bantu. Sayimuleka agumya bantu bajja bakuba akalulu. Kati Sayimu bw'ova ku kya Shamimu gundi yansobedde ensi eno baagala. Kati baagala ali mu sitenseni y'ebizibu. Ate mbadde nsaba abanoopu baagala mwali mu myekkaadi. Baagala omuvunaana musango. Baagala yatagala nnyo. Atya. Yadda n'awoza noopu biti nnyo. Baagala yavuma nnyo noopu yagiyisaamu nnyo eggaali. Ddi. Sayimu lwakuba sina budde kabikola simu ye n'alikuwadde ku maloboozi ge. Nsobola okujjukira ebigambo. Yagivuma n'agamba ye alinze bantu b'emakere b'emitiyana ye tebamukangakanga ye alina abantu be bamutuma. Baagala yakudaala nnyo abantu bakalu era omuntu ajja kutuuka okugaa nti oli mukalu nga baagala. Baagala teyaliggyeyo kaadi mu noopu teyali kimya empapula. Ge mazima gennyini. Baagala yayisa eggaali mu noopu boodiyo mbulinanga 6 lwakumuna abantu tebaswala. Oba oli kubaagala mmeri gwe wasoma naye. Nedda ssebo baagala munnamawulire mukwano gwa mpuuga. Musango. Si musango. Kubanga anti gwombuuzizza abantu bali mu kuvunaana baagala kubeera mukwano gwa mpuuga. Musango ddala. Si musango gwombuuzizza nti oli kubaagala mmeri. Kubanga bagamba gwe mumuvunaana. Nedda ssebo baagala. Odiyo zo naawe ozirina? Sirina. Sayimu ojja kunyiiza. Odiyo z'abaagala ozirina Sayimu? Sirinayo wadde n'ettondo lyayo n'egyo agirina gireeta. Baagala yayisaamu ekibiina ky'abaneggaali. Ababaka abayisiza mwena mu eggaali mu nuupu eggaali mbwatekamu akakembo. Abakubi akyabakuba. Juliet Kakande abakubi akyabakuba. Abedi Bwanika abakubi akyabakola ki akyabakuba. Owekitiibwa akuba naye engeri gyali omuteeketeeke. Oba bamuteekerateekerawa. Ebigambo bisigala ku mutima. Twaka Kagabo abakubi akyabakuba. Jime Lwanga ali awo wakati awo. Ne Saazi alina boodiyo. Nkubuulira. Sayimu. Nga Saazi yakuba n'akalulu ka Nalukoola. Saazi alina boodiyo ng'anafuya boodiyo mbulinako ne wano ng'anafuya nuupu
simanyi ennyumba nkadde, simanyi ennyumba omuganda Bobi Wine yajja n'agidaabirizaako, simanya n'agikola kutya. Nga anafu yaki eyo people power yali anafu ya family, yali anafu ya family kakati kikwataganya mu struggle kiba kikwatagana ate omaze okuba family yaffe kozi Gomba East oli wani nakyo kyogera ensi emanye gobwawa Gomba East oli wani sinaba kubaawo tekisoboka nesinaba ku Gomba East sinaba naye nga wandyagadde ani singa nupu gwe neeba empadde nupu gwe nempa mugo ati omuntu akwogerera ddala ekigambo politics nze kati Saimo Gomba East nupu gwe nempa Gomba East abajjeeyo abakajjeeyo empapula Namulindo yajjeeyo Stars of course incumbent akomawo ninayo mwana wa mukwano nga bamuyita Bulondo Abe simumanyi ne Eddie Yawe Eddie Yawe ne yajje ne Eddie Yawe nawo twagaza ki Eddie Yawe twakola ki Eddie Yawe abadde ki kiki kyabadde Eddie Yawe amaze emyaka 2 nga yeesimba yosoka ne yeesimba mu Kampala Central ndoze emirundi ng'ebiri oba gumu namaana asala n'agenda ekira Eddie Yawe oba abantu bajja gamba oba aliko akatuli ku mutwe nkubuulira amazima Eddie Yawe aludde mu byobufuzi wali moti jimpe n'ekibi kya Eddie Yawe ani yamugaa nti gwe olugjayo empapula ne bakuba akalulu n'ogenda gwe buli wabawo okulonda n'ojja alina kukola ki olina kubeera mu bantu mu struggle era abadde Gomba ng'akolayo ki ali ku struggle y'obwavu alwanisa kubanga n'obwavu nayo struggle ndala Eddie Yawe nawe ojja tukyawa bukyayi abantu bajja n'otuuka okugamba nti oba olina gw'okolera Saimo gwe mukwano gwa Eddie Yawe oba alina gw'akolera of course akolera bantu lwaki otidde oli omwogera akolera bantu bebaani ife people power mwenaani nze naawe akwaga toli we Gomba oli we Butambala naye Butambala ekwonagana ne Gomba g'oli wa kibiina ki Saimo nze siri alina kibiina pirawo yaggobye sibanko wa Piero yo bulijjo tugamba nti oli wa nali pira nimba wali olimba nali nimba kati oli wa kibiina ki sirina anampa ssente gwe njowagira bwe toli kalulu ka bwereere bannaye nga mukulembeze ekigwe nfunyemu omukulembeze gwe nali mmanyi gwe yali amanyidde ennaku yafa yesseggiri omulala omukulembeze yampanga ku ssente Nambozi yamuleetedde amwesimbako ani yakwanga ku ssente bamuyitandi Buyondo Kayondo ow'Emityana South yaleese Muyanga Ssenyonga Muyanga nedda Kayondo weegundi w'emikono wa Mukono South yampanga ku ssente Nambozi yamuleetedde Muyanja Ssenyonga naye nange ndi ttiimu Nambozi Muyanja ampeeredde ku baana nga 3 kati sobola kuleka muntu ampeeredde ku baana omulala omubaka gwe nninawo nduza Sebamala Sebamala si yalimba abasisita Sebamala manyi kye yakola banaabayaayo bali mu paalamenti Sebamala yasanga abasisita basunda ssente za kyaki n'abagamba mulinawo mmeka nti tulinawo 5 muzimpe ebintu byavugane ku zireediyo sebo byenjogera mbinako bwe Saimo muteeke ku simu wano muteekeko mukuteekeko mulumirize muteekeko tujja tugenda mu maaso muteekeko yasanga abasisita bazimba kyaki n'abagamba mulinawo ssente mmeka nti tulinawo $5,000,000 n'abagamba muzimpe ngenda kubimaliriza ebisigadde kyaki etuuseewa simanyi abasisita bamala kujja mu mawulire ne bamugamba kyaki kireke byakalo byewuunya kyaki kireke tugize miliyoni zaffe
N'ebizibu biri mu nsi kale n'owulira omubaka wa paalamenti n'akikola bannaddiini sikikiriza ekyo sebo ngenda kugenda e Masaka nja kwekola research bambuye abasisita baasonyiwa sente yazibaddiza Sewamala yazigaanira naye abasisita bamala kujja mu kyaki ng'omuntu wobbira abasisita kikyamu ekyo ekyo kikyamu sikikiriza tokikiriza lwakuba nti omwagala ne sikyaliyo kati be babaka be babaka bammwe mulina kyaliyo wabula nja saamanya we kyaggwera kisanga Kampala so ebyo byebiri awo mubaka wo gwokubira akadingidingi okuba saazi Namulindwa yajjeyo naye kaadi yajjeyo empapula Namulindwa si wange nakusemba yulira ng'oyogera omwogerako teyakutendera namwogerako bwogezi n'atatuuka ku ofiisi mumanyi nti Namulindwa gyali naye Namulindwa si wange Namulindwa kasaafuna kaadi ekimu kigatereera Namulindwa n'omugagga gwe nali njogera naye n'agamba nti singa bamuwa kaadi ninamuteekamu ssente oba Kanyike yagenda muteekamu si Kanyike wali mugagga wa mu kibuga awo ani yagamba Simonze kasita kaadi engirabako bwe nti Namulindwa agenda mu paalamenti mugagga wala kakwatamu alabika akwatamu so abantu era wafunira kaadi gwemanya paalamenti kyagiyingidde katumusabire Starboss big guy yayingiridde mu maanyi abantu bagamba ane Namulindwa yakyamudde ekitebe naye alina obuwagizi Namulindwa ate gwe wasoŋŋamba nabirabye ku kitebe naye ajja namulabye ku kitebe ajja kukiika ku ofiisi oyogere ddala oluganda olulungi namulabye ku kitebe kati awo Kawempe Latifu yaggyeyo empapula balatifu oba tubasabire ki eri Katonda mukisa balatifu abatakuta bali kutataka naye kati esaawa zino ali mu mpeereza nedda bannange balatifu basaana ne bava mu nsi sikulimba wafuga Kawempe emyaka 2 era komyewo ate kyo abantu bayigeko okuwummula n'okukola ku masomero g'ebyobufuzi n'okuba ba consultants n'okuwandiika ebitabo Latifu aleke gamba nti yajja kufiira mu bukulembeze ani balatifu banyiwa bakunyiisa emyaka 2 oli mubaka wa paalamenti nkyateezize Kawempe ku bwa mmeeya umanyi ekikunamya balatifu mafuta ga bwereere gegamukunamya okutuuka ku ekyo kuba mmeeya bamuwa amafuta ag'obwereere banyamuyiga okwegulira ku mafuta gegabatta agenda wali n'awaayo kaadi ne bamuwa amafuta naye nga Sserunjogi akyali w'amaanyi Sserunjogi tebasobola muwangula era we naabe n'omulenzi ono Magala ali Magala agenda kujja ku bwa road kansala Magala alimba naye baleke tuleetera bizibu tanga Magala agenda okutunyiigira bannaaye Magala bambi oli waffe Sserunjogi musajja mulungi nnyo bannaaye Sserunjogi banne mumwepangako ne mujja mwasimula sigaanyi mukoyo abakadde ne Sserunjogi mumulaba Sserunjogi w'amaanyi weddembe w'amaanyi bwe kiri Sserunjogi w'amaanyi nange Magala mwandi musindise ku bwa road kansala nga ono Mulyansanafu gy'agenze Mulyansanafu alazeewa ogwagamba yalingiza omukazi ana ebizibu biri mu nsi ate kijja okunvuma araka video tekafuluma katambula Mulyansanafu abadde alimu nekajja okujjako ne Mulyansanafu kati bw'olingiza omukazi n'ofuna ki sayimu gw'otegeera ebyekisirusiru ebyo olidde nze ate bwe ningiza omukazi anyiwa bunyi bw'olingiza weereega gwe kyogamba maama abaana mala mulingiza ne weereega
Olisaako ku maaso. Nze omukazi ate bwe muyingiza nyiwa bunyi. Kati ng'okutama bw'oti ng'olingiza. Ng'ali wansi bw'ati. Kati nga ki ekikutta ky'oyagala okulaba? Kyatatambuliza bweru. Kyatatambuliza bweru. Era tugana n'olingiza nnyoko. Yandi aba ajja kukunamira. So, ebyo byogera tulina bukakafu bwabyo. Ne mu video bwatambula. Naye ng'akyusizza. Nadda wa kansala. Agenda ku bwalo di kansala agenda ku firi. Naye baba agenze ku firi ate abaasusse okwekkakkanya. Firi waliyo ssente. Naye era gye kimusaana. Firi ye musaana. Ge mazima genye oyo mwana yakajja mu byobufuzi. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yenna kakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinyonyi gasannyalala bw'osanya okuva mu lusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kapa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Y'abantu audience ng'ajja n'ateesa mpola musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba ku nnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliro gw'okuna akasenge 414 kati osobola okukola oda y'obutereevu oyogerako ne Nankabirwa Stella ku plus 971 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 255 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai. Clarion okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Bali mwezi tasiba kuwangula naawe. Bali mwezi ne bwajjamu empale. Gwe njimanyi toyagala Lukwago ne bali mwezi tasiba kuwangula. Wange ensi yagambye. Bannaye Saimu gamba wagambye. Ensi yagambye. Saimu oba Lukwago yakola ki? Bannaye tuweeko ku bali mwezi ensi kyeyogera. Saimu ne Lukwago yakola ki? Talina. Ne muwulidde nnyo. Ne watu yagala Lukwago. Nange okulya Lukwago nti Lord Mayor nga sinatandika kwegadda. Kati Museveni muwulidde. Kati ne wemba nzibiridde. Ensonga zitambula kyaliko. Simanyi kyewakola Saimu. Okisanga Kampala. Naye oyo musajjawo ojja ggwa naye. Alife Lukwago tugamba tumwagala ku bwa president. Tetumwagalayo. Olaba Lukwago oyo omulaba. Tetumwagalayo. Si gwe otuwa ekyokukola Saimu. Lukwago oyo omulaba. Tetumwagalayo Saimu. Kana ate ayinza okujja ku nedda ssebo. Saimu otuyita baki? Otuyita bavubi nti omala gatutomeza. Lukwago oyo omulaba. Nkugambye nayaza ku balo. Tetumwagalayo. Tumwagala last chance. Tumwagala ku Lord Mayor. Wamanze mulodi. Nze nkulawamu. Bano babubweni basaaga. Saimu ebyolimba. Tetuli bavubi. Babubweni basaaga jangu oleeta resistance endo. Nedda ssebo. Tetumwagalayo. Tumwagala ku Lord Mayor. Tetumwagalayo. Awo nno we tuli. Byebigenda mu maaso byebitambula n'abalala bakyagenda maaso bajjayo na Mama Kadaga yajjeeyo. Niyo Mama Kadaga afa kinensi. Era abantu beekamuli basanyufu nnyo. Ku bulwadde bwatunulako. Ani agambye? Bukadde. Si yatunanga gwe bagyemu ebyenda. Bannaye nedda. Mama Kadaga bambi atunula bubi. Yesi mano nawe gy'olaga omuntu bwakula bwattu bwafuuka. Mama, gwe kyogamba Mama Kadaga yasinga President Museveni. Kandi Museveni musajja. Gwe kimanyi President Museveni ayinza okuba nga mu Uganda yasinga obukulu. Mochi. Mu myaka. Simanyi.
nedda President Museveni mukulu ng'asinga ne Moses Ali. Moses Ali mwana ku President Museveni kaana sikulimba era abantu abasinga obukulu mu Uganda President Museveni Jeno Moses Ali olidde nkyabuliddwayo okusatu inayo okusatu gwomanyi n'asooka simumanyi asooka President Museveni simanyi anti yasinga obukulu ane ngamba simanyi nze nganze nze nkimanyi yasinga obukulu kubanga gwe munnayo wali omusisinkanyeko nasiganye naye yasinga obukulu kati muyina ebyammwe President Museveni wakuba asala myaka ne mukulu so ebyo bibaddeyo ni omulala awo w'omuzinzi bagenzi bajjayo mpolampola awe tuli aye tulinda bikola ki biddako wootabadde mapyaki basibadde obulyawo ndabyo kino ekibi bane aba obwavu obuli mu Uganda sibulabangako kino ekibiina kyo nti kiva kwekalakaasa apyeroyo nti kiva naye kyenjagadde ku kwekalakaasa kwa Pieroyo tebakoze fujjo bambi era poliisi tebakubye naye bano bakuba nti ensi tekyaswala kati ekibiina ng'osobola okukigenderamu nti ndi wa Pieroyo ate abantu babadde bangi teri naawe buli lunaku teri naawe Pieroyo eyongera gazzi lwakuba erina bakanyama olaba babawadde ssente era baganye okuwera kubakuyisa saameka bakuwa ssente okuva jjo bagenda bayita bantu okuva lyo bamaze emyezi ng'ebiri nga bayita bantu era buli obwedda ali awamala kusayininga mu kitabo bagabye neena wegiwera 5 bafa simanyi ate muna ekisinza okunteekayo baleese bigundi biyaayiyayi biwenga bizolozolo olidde bambi babiwadde emitwalo 3 ne bikunama kati ekyo ekibiina ensonga yaabwe bagamba nti ambasada wa Bugirimaani asusse okuyingira ensonga z'eggwanga ekyandamayininga amateeka agafuga enkwatagana y'ensi ez'enjawulo ag'ensi yonna so ne basawo ne bagamba nti kabatambule nga beekalakasa mu ddembe okulaga obutali bumativu bwabwe bya kiserosero era kikoleddwa bulungi tukakasiza nti mu Uganda omuntu asobola okukola ki ebyakisero era lwakuba baleese biyaayiyayi tembadde muntu ategeera ababaddemu nze mbaddeyo ani nze tosobola nga lwakisibira tosobola nze ndi wa Pieroyo tosobola kubibeeramu naawe oli kugula egi gye bagabira emitwalo 4 teri naawe tosobola bigendamu obwedda bali mu kiyaayi bawandiika bantu babadde masanafu mu B13 babadde Kawempe simanya mu Republic kuje babadde Kibuli Mutajjazi obwedda banyoonya abantu bwe batyo naye ate gotulabangako omukolo gwebayita abantu ne batajja togulabangako so Pieroyo to the world Pieroyo to the world owe wangambe toli musanyufu na full figure yakoze ki ate leero full figure oba banyanya yatuleetera network wale tujja givumira abantu bafafuniyemu emirimu ne full figure oba kiki oba kiritegeera lwakumeka oba kisa lwakumeka gw'olina ebizibu ebingi mu nsi gw'otolina famire gwe munaku gwe musiru gw'ataasoma gwe kireereese Katonda banye simanyi kiyakola full figure buli kibi kyonna kiri ku full figure nedda ate lwaki otya nze full figure talina kyasobola kuba mumanyi nnyo mu mwaka mulaba bulabi olidde ne full figure gwe musiru
gwe totegeera gwe kiwenga gwe byonna gwe toyina famire olidde gwe kojjaawo gwe yazaalamu omwana olidde gwe mubi olidde gwe ovaako ekivundu gwe buli kibi kyonna ne kiba ku ggwe katosobola kuddira n'owalampa kuwalampa Ted Bugingo bozaadde akuba kurashiwo olidde nedda kumanyira bumanyizi kati fulufiga tomanyi Bugingo gye yajja Ted tomanyi Bugingo banga lya mazina Ted tomanyi Bugingo gwepankirako Bugingo olaba yafulumya abaana be ku Gun Point n'abafulumya Soroti beyakera enkya n'azaala ne gwe ekiwerenge kamera yemulaba bulungi ne gwe ekiwerenge fulufiga ne bwokera n'oyasamira olunaku lulamba tosobola kufuuka famire ya Bugingo ne bwokera n'oyasama olunaku lulamba tosobola kufuuka famire ya Bugingo oli ku mitwalo 40 ge bakuwa buli mwezi mune ekyo kiwombola kyamanyiira ate bwe nali manyi kiba ne bwino olamune nga kigamba nti kyafunira ku mulimu mu KCCA nenga bulijjo guno guzolozolo bambi Alex Mariano oli wanvumya ofiga n'amaawe n'ekiwalata mu matako nenga ddala kiyirudde ate gutegeera fulufiga kikekenke ate kati ekyo gye fulufiga lwakuba gavumenti yaffe enzibu senga bakikuba ku gundi ku boodi ng'ova entebe ne bakikuba ku kisaawe kiyinza okutuleetera abalambuzi togamba wano bateeka amazike waba bamuteeka waliyamu gwe fulufiga bayinza otuleetera abalambuzi ng'oyingira entebe bw'oti welcome to Uganda n'omusaka ekigambo waggulu wildlife oyo fulufiga ayinza otuleetera abalambuzi kubanga musajja si musajja muntu si muntu kikekenke si kikekenke olidde kati oyo fulufiga ayinza okukola naye n'afuna ku ssente n'agaggawala g'oli against bakyala banno si be baakubizza fulufiga akolana nnyo abakyala maama we ng'oyagala olutalo kwekyo ekikekenke wabeewo omukazi omulungi kati namuwulidde alumbye Namukasa fulufiga tosobola kutuuka ku bulungi bwa Namukasa fulufiga ne bweweeyambula ne bweweekuuta ne bweweekola make-up ne bweteekako bino byebeteekako biki babiyita biki make-up nedda waliyo ebirala esimanye biki ne bibalongoosa bye bateeka oba ku mayiti ku mirambo olidde fulufiga tosobola kutuuka Namukasa kiki ekyakunyiiza mu bigambo bya fulufiga kubanga fulufiga naye yavudde endooza nga yeekyaye ng'alaba tususse okuwolereza Ted nga pasa tosobola kumanyira mukyala Ted mukyala wa buvunaanyizibwa mukyala wa kitiibwa mukyala mulungi mukyala wa bbeeyi n'otuuka n'omugamba mumuwase gwe ng'odibidde ku lujja gwe fulufiga ng'abulwa akuwasa ayina bbaawe dokita teri asobola kuwasa fulufiga tosobola n'okubeera na fulufiga n'oyima gwoyinza okuyimira ku musajja munno maama dde obusolo busitukasituka nga nedda banne tuve mu muzannyo musajja yakola ki ayinza okuyimira ku fulufiga kati oyime ng'omwagalako ki kyekiyinza okuyimya ku fulufiga musajja si musajja muntu si muntu kisolo si kisolo kati kikyoyinza okusinzirako oyime ku fulufiga kigambo ekyo kiddingana nnyo kigambo ekyo kyoyogera ekyokuyima bannaye tokiddamu tenedda tuve muzannyo gundi
ogwo oguntu guguluuza amaanyi gonna nyoonya famire yo, amaanyi gonna gateeke mu famire yo. Oyo Furufiga ng'oyagala okukakasa nti ensi yamukwawa afe, njagala afe, alibeera mu ssanduuke n'amanya nti ensi nagikola kibwekyo. Gwe n'obeera agenye ti bakazi bano tayagala kulaba ku mukazi mulungi. Kati wabaddewo akawala simanya badde bakayita simanya wing light bakayita simanya wing light simanyanyi nedda mbuulira erinnya lyako ettoofu nedda sebo mbuulira naye akawala nga kalungi nga bwolaba balungi kasaba kawingira iti naye akawala kalungi wa ne kadda ne mukati ne kakola kati ne katereera Furufiga olwakalabako maama we abaana si be baakubijjisa akakana nga kayimiridde ako namwe wenyini weekanga akana nga kayimiridde ako oganyimanyi kavudde mu ggulu kavudde wa ne yeezira abawala abalungi n'alumba abo. Gwe nga omuntu alaba ebintu olowooza ensonga nga zino bwe ziri ez'omusajja nga basowaganye na mukyala bw'aba kale tugambe omukyala asazewo ziyingiramu kiki kye wali omusuubiramu ky'ataakola nga tetunnagendamu okuyisa bino kinaalinga kino kiki kye wali omusuubiramu ky'ataakola ani Furufiga ng'ayogera ku Mamited Furufiga ky'ataakola kiwali osuubira nti kyandibadde akolera mukyala munne obutamuvuma kiki kyoviirako kugamba nti amuveeko. Anti ekisooka nze lwaki nombye Furufiga ku mukyala Bugingo. Mukyala Bugingo tabeerangako mu ntalo zonna ng'ate azisobola. Mukyala Bugingo wa kitiibwa mulungi mugagga buli kimu Katonda yakimuwa. Ekyokubiri oli mukyala munno ayina abaana be kati n'abaana abamu olwo n'agenda okufumbirwa oba mu wiiki eno waliwo agenda okufumbirwa oba afumbirwa wiiki ejja. Ate Furufiga ne wonookola otya ku Solo kyojja kuvaako ate bajja kugoba wa Furufiga. Nze nalaba Furufiga nga nsoma busomi nga nkwata bitabo nalaba Furufiga nga nkwata bitabo nga nsoma busomi nga ndi mu siniya 2. Ekirungi be nasomanga nabo mwe bali mu Uganda wadde abasinga bali bweru. Olwo ngali mu myaka ng'emeka Furufiga ayinza okuba nga agenza ne mu 65. Nkubuulira amazima. Nze Furufiga nsooka mulabira ku biwologoma main hall. Ng'akola ki? Yali mu piikingi nga muyimbi. Saakayimba ke baakazizza ennaku zino bakakuba ke yakubanga owamulabi nga ayambadde ebipale biregingi ebya bbulu byabadde bikkala ng'ez'abalugwala olidde ng'ayambadde bikkalakala akakayimba ke yakubanga. Furufiga n'abeerako mu piikingi n'abeerako mu makula n'abeerako mu ntebe gita singers n'abeerako mu super singers. Yagenda azunga nga lumbe kiruno oluluma abaana measles talina kibiina kyataabeeramu. Ffe ku biwologoma twajjanga ku biwologoma nga bw'oba mu school uniform buli lwa Friday nga tosasula ne ku Riverside olwo ng'ekibajja ewaka kulaba Furufiga naye nga bw'oba mu uniform tosasula oba ne bw'oba ne kaadi tosasula. Baatandikanga okulaga emizannyo Friday all students, weekend abakolamu naye nga ku Pride Theatre ku Riverside ku biwologoma student bwe mujja ng'olina uniform oba oli identity card tosasula wendabira Furufiga nga ndi mu senior 2 mu 1989 nali mu senior 2. Be nasomanga nabo nasomeranga Kololo High School ndi nabo mbalina
waliwo n'omwana omu twatulanga ku ntebe emu muganda w'omulodi Lord Mayor bamita Zaidi Lwanga kati avuga mu bitongole dereva omuvubuka omulala bamuyitanga Nyumbayire Francis oba yafa musajja watu yali munnalwanda yayingira amagye g'e Rwanda abaana bangi omulala omuwala yalina edduuka liri ku Kesise Kawempe bona abalanga full figure ya byenjogera natulanga nabo nga balina omulala bamuyita Nolo Namutyaba ali Kawempe nga ku Kesise alina boutique Nolo Namutyaba nze siringanga omugenzi Nasa Sebaggala Mungu amusaasire bamubuuza ba Ogizi ne ba Obi gisinako no bonna baafa abange enkya balina akalala akawala kali mu Amerika bali bakayita liita Nantayi kagaggana nnyo be bannannyini ssomero liri Kasubi baliyita Lwedisita Primary School akawala kati mukyala nasomanga naye ali mu Amerika be bannannyini ssomero lya Lwedisita nga ndaba fulufiga ayimba fulufiga aganye okwekuza gwe tolina famire gwe wabulwa omusajja gwe musiru gwe mubi teri muntu asobola kuyima ku fulufiga teri muntu goyinza okuyima ng'olabye ku fulufiga ekigambo ekyo nkozesa kigambo ki njagala abantu bakakasa kyenjogera kusubbalala teri asobola kusubbalala kyogedde bubi yasobola kukyamuka teri asobola kukyamuka ng'alabye ku fulufiga ne fulufiga amaanyi gonna gamanyire nnyonya famire yo ku nsoliko bw'omu tolina wa Luganda tokyalina kojjaawo tokyalina maamawo tokyalina taatawo gw'olina amaalo gw'ataasoma olaba apositinga byakulya n'omusanga apositinze enkoko lomufulufiga ajja kwepositinga ng'ali bwerere nga bwe yazaalibwa si gwakula obulungi kati bw'ogitulaga obwerere bwo buyinza n'okuzza emmeeme tugwe kugye bayita bwaguuga bwaguuga wa senga tebamukonya senga yina bwaguuga sa tebamukonya ku bigambo bye byenjagala tuwulirizeeko ebituufu we mubanga Mami Teddy mumwagala nnyo mugende mumuwase Mami Teddy bagambyeko nti alakasiridde bagambyeko nti ayimye mumuwolereza nnyo bagambyeko nti ayimye Saimu Mama Teddy kigambo ekyo bagambyeko nti wagambye njo kukoze kigambo ki Mami Teddy ekimugwana tukimukiteekako Mama Teddy tanyonya musajja mukyala mumativu mukyala Teddy tanyonya bufumbo mukyala Teddy mumanyifu namulabyeko ng'ayogera abaana be bonna bali bweru era bali bulungi era balina emirimu egy'ebbeeyi takyanyonya 10 ye yatuuse n'okugamba kati baawo omukulu ye Yesu oba yakyogedde atyo oba ye Yesu ye Yesu naye tosobola kuddira n'oyingira maka g'abali mwenga muyingira mu ga pasita ani naye nakolako ngokola interview evuma pasita oba egamba ku pasita anti ye pasita ye naawe omulaba bwatyo nga nammwe muyingira mu bitabakwatako kati ne pasita naye afunye abamuwolereza nedda ssebo tokisobola gwe fulufiga ojjawa yakiwandiise na mu Luganda Moral Authority nti naffe bakiwandiise na mu Luganda nga n'Oluganda lumulimyo kimalayo gweojja Moral Authority eyogera ku mukyala Moral Authority nga bwe wakiwandiise kubanga omukyalo oyo senga abadde mu ntalo tabeerangako mu lutalo n'omu naye ng'ate entalo azisobola
notuuka n'omugamba bamugulidde ekyaki mu kikajjo wulidde ye talina ssente takwata talina bizinensi kati kyaki y'omu kikajjo ekwatirako wa gwe nalwodya okwota kyaki y'omu kikajjo nalwodya okwota ekwatirako wa oli munyiivumu gwe kenyini waddiba mu Uganda teryakuwasa gwagambye anonya musajja ani fulufiga kati fulufiga beera ku bizibu byo nze otolo lwange ne fulufiga kumanyira Teddy Bugingo na kumanyira bawala banne balungi si be bakubijjisa fulufiga tayagala kulaba ku muwala mulungi era ng'oyagala otolo ne fulufiga beera mulungi naye gwamutandise leero talina kyasobola kunkola nze nkubuulira kuba nze fulufiga tansinga buyigirize wamusingo tansinga buyigirize fulufiga n'ekigambo fulufiga sikiwa kyasobola kiwandika mu luzungu tuleete epano nga mwena mwogera luzungu ajje tansinga buyigirize tansinga kuba ajagamba kusinga ssente azijjawa bino ebyekiralu byawoza nti na ssente azijjawa fulufiga azijjawa bino byalimba abantu nina ssente ndi mugaga nzimba kalina gwe yatuuse n'okugamba nti maama Fina yakuzimbira ennyumba buli sirebu amala gepanka maama Fina alina ssente zenkana bezimbira abantu ennyumba ogolaba najjirwa akakadde akamu n'ekitundu ako oyo sayimo maama Fina ennyumba emala gazimbika ka mami tayogera ye mami asirika busirisi basalebu bonna maama Fina bazimbidde ennyumba yamanyi kye bayita ennyumba olaba tuyire yokka nga oyo gizimba yekumenye toka mami wenkyaza abakwogerako nompeereza obuvidiyo waki obwo obugamba nti wanzimbira ennyumba n'obumpeereza novaayo neweewozaako nti yakuzimbira ennyumba oba ne mami aveeyo ye emmotoka gy'ovuga $47,000,000 mami wandivuddeyo ndowooza mami naye yandivuddeyo naye mukyamu ne maama Fina nawe oli mukyamu oli wavuma maama Fina yampeereza ka vidiyo ne audio yo nkyagiina nga mukola atya wajja nawe ng'oyogera ku bba maama Fina atya nti yeekoledde surprise naye ag'emazima maama Fina mukwano gwa mami najja nampeereza audio wano ng'agamba nti nfaaki obwo bwabuleeta n'abukola ki naye omusajja ye yeekolera surprise simanyi ekyo ogwokya bukiri wakuba kati gwolina ekizibu wulidde mwavu yavubuko niye omusajja yeekolera surprise eyo siyo kaliza ensonga yange nti Isimago wayogera luli n'akampeereza ekiteeza bulaba wati waki aboola bu vidiyo waki wano Fulufiga wamuwaayiriza nti yanzimbira anti ne maama Fina naye abyagala kayagala birumyanzi ebinumya byayagala n'ebimuwaanawaana katasobola kujja n'aga nti saamuzimbira kakitegeeza ye kimunyumira era ekimukolera mami tekimunyumira kimunyumira gwe sa kibadde kimunyumira maama Fina ne mukozi wa audio takyagala yali badde avayo n'agamba mami gwe mmanyi kibika kimuyisaawo bijja naye lekalaawe gwe omutyabo oyagalamu kubamu luseke nawe bwavu bwe bukuluma kati owulidde maama Fina abyagala omuntu nga tabyagala ovaayo n'onnyonnyola abantu bagamba ekyo yalimbye sayimu namuwa bweki ne bwekiti ne yakuzeeko oyo sayimu maama Fina amuzimbira ennyumba maama Fina azimbidde basereebu wulidde maama Fina akoze maama Fina nga mugagga maama n'azimbira buli muntu ennyumba ole mwana olumu n'osukwa Fulufiga bakazi banno si be baakubijjisa tebaaliyo nga Katonda akutonda tekyannuma kunnuma n'alumba kannamukasa kannamukasa okaagala kalungi omwe totowolereza muntu nga tolina kyomwa kalungi kalabika bulungi katwalika ku buko kalina feesi eyakabi kalina feesi ekuleeta mulaalo kalina feesi ekuyimisa wulidde kalina feesi ekuzza mu mbeera
Namukasa mulungi. Ani atali mulungi. Full figure. Baba. Ani bagenda ovuma full. Nze kati oyo kati nze full figure avuma kigenda kukuma live. Kisooke kijje kituvu. Kati nze anvume kochi. Ekisooka nze anvume kochi. Oyi bangamba kyanvuma omuwala tagunkuze guntuse. Olidde ye byenga tabyemwa. Kigenda okunvuma. Olidde ye byenga tabyemwa. Yasooke yemwa. Anai. Aha. Era weekend namaze ngendo kigenda okunvuma. Nze full figure tena kyankanga. Anai. Talina kyankanga esina kyemutyako. Nze mbadde mugamba akuuma emyaka gye, anyoonye famire ye, anyoonye ab'eŋŋanda, ajja tuswaza. Full figure ayinza n'okufiirawo ne bamutwala mu limbo. Oba ne bamutwala ekiteezi. Nga bulijjo ne gye bamuziika. Ebyo byonna bizibu. Full figure ayinza n'okufiirawo ne tumutwala e Buyala gye tuyiwa kasasiro. Gw'olina ebizibu ebingi mu Uganda. Gw'owakola obubi. Yakula bubi. Gw'otambula oba siwooma ndekeyo. Neeva ku bakyala banno abeekulira obulungi. Bw'ati era bwe yalumbanga kannambwayo. Ndezi n'enamba naye yamukuba. Lowooza naye bamunyiiza. Olidde azze ku nnambwayo akoze kutya byagwira kati ebya nnambwayo tebyaggwa. Nnambwayo teyatereera. N'ekikazi kyalumba akaana ne kikamalako n'emirembe. Abaana si be baakubijjisa. Abaana si be baakubijjisa. Si be bagamba okole ng'omusajja. Ne kati mukyala Bujingo omuvunaana ki? Omukazi abadde mu bizibu byagumye nabyo. Kati kambuze njala kubuuza bubuuza. Kati pasta ye bino bimusanyusa naye. Oba ne pasta naye nganga mami. Mami oyani? Mama Fina, mami. Toyina kuzaala. Nanti ona atuwa ku ssente. Toyina kuzaala. Oli mama. Anzaala ye mama. Kati atoni. Atuwa ku ssente ye mami. Naawe. Kubanga te pasta naye. Wakyaliko omukyalo ono okuvoola nnyo maama w'abaana be bw'atyo. Tokiraba. Siganye obutakkaanya bubeerawo naye. Nange ayogera bino nina abantu abaali abange nga sikyakolagana nabo. Obutakkaanya bwo bubeerawo mu buntu. Bya Katonda byewunze kubanga nange nnaku ku muwala oba ku bakyala be nayawukana nabo nyesobola bajolonga. But on a serious note, ekintu kyafuufiga okuvayo n'avuma Teddy. Teddy public talina we yavumidde. Tokiraba. Kubanga tukize tugaane. Fe ab'amawulire abanenya pasita. Nzikiza ne pasita akimanyi kuva ku ntobo ya mutima gwe. Teddy talina gwawa wadde n'ekikumi. Exactly. Twakubira Teddy. Yakakola ekkanisa. Awo empya. Nga mami katujje tuyiseemu eggaali kale obuwulire buki. N'okusinziira ku bayambi ekiyinza okuba ne Sande wedde teyabuwulira. Kati kimanyi bulungi nti abamawulire boogera ebigambo byabwe tebiriiko muki museesa. Simanyi naye mpuliranga ne mba mulina obutakkaanya. Omukazi ne waba alina obunafu bwe tewandiwadde mukisa muntu okuva mu kampu yo kubanga indirectly musumba yabanga ayogedde kubanga oli mukozi we najja n'amuvuula ate n'amuvuula mu bigambo ebisembayo kuba ebiki ebibi. Nze kintu kyannumye nnyo. Kyekyo bambi si kirungi. Aba naawe byoyogeredde anti-full figure si byagadde naye gw'omutya buti leka akuvuma empalaata. Owulidde guma n'empalaata yo. Empalaata y'omumatako saajagala. Owulidde guma n'empalaata yo. Omanyi nti nagendeka ne neekebera.
ate ffe baatugambanga nti ab'empala tebaba bagagga wulidde nti empala tebaba bagagga addayo waka n'empanika w'ekyamagulu gwe ekyo kizolo kyo okitya buti nenze fulufiga tona kyogenda kunsinga bannaaye onsinga bukulu nakugene fulufiga nasinga obukulu yansinga nkugambye nalaba fulufiga when I was in senior 2 naye mwana muto awo sijjukira nenalaba fulufiga nga ndi mu senior 2 nsoma Kololo high school mama ngaba mukulu nnyo oba we bayita fulufiga yafa wallahi billahi tallahi nkikudiremu wallahi billahi tallahi nobondita kulani wano njikwata nendiraye wamulabako nalaba fulufiga wallahi billahi tallahi nalaba fulufiga nga nsoma Kololo high school era mu mannya g'abayimbi yonna gwe nasooka okukwata lwaki yajjanga ng'azinaazina nga yeemoolamoola ng'akola kutya wulidde 89 nali mu siniya 2 nga muyimbi 89 gy'emyaka 35 Saimu nja kulya ku ssente be nasomanga nabo mbalina mu Uganda emyaka 35 nze nkugambye asooka bamuyita Zaidi Lwanga asula ku munaku muganda we Elias Lukwago twatulanga ku ntebe emu 89 myaka mingi nnyo naawe 89 ana ufufiga abera mu myaka gya gundi w'obanga ina 89 aba mukulu 89 ngazina yeemoolamoola olaba fulufiga asinga ne kanuka kagundi kasenga nantume alisenga nantume namulabanga nenga ate ku kaana kato fulufiga asinga nantume emirundi nga 10 kyenjogera nze nkugambye zino zodi bazaba omwana omu gwe nasomanga naye bamuyita Zaidi Lwanga ate osusse owayiriza n'osukka w'okoma omulala bamuyita Nuru Namutyaba alina botiiki Kawempe ku division ye Kawempe omulala ali mu America abasinga abaana bali bweru omulala namusanga Mulago waliwo supermarket ng'oyingira e Mulago gundi waliwo pharmacy oba bagita fast pharmacy ng'oyingira e Mulago bwoti omwali namusanga akola mu ddwaliro ate sikyamulabawo oba akyaliyo muwala gwe bw'obaayo nyoonyako mukyala gwe omwana omulala namulaba akola mu Zimwe bambi Zimwe yava baali bamuyita Sula Nnyonyi ntono ng'akola mu Zimwe nsomedde mu Kampala kati g'obalabala mali mu myaka ng'emeka ni fulufiga 65 bale mubeere bulungi Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.